kwegamba e football club kyekiringa ekisosonkole ekigazi football team mweyingira nolwekyo football team ebeera ntono nnyo ku football club era abawagizi bo baagala football team kyova olaba n'abazungu okubaguza tiimu zaabwe ez'abazungu babaguza football teams era ogenda okuwulira nga debate etambulira awo gundi Kai Havertz singa tateeba goolo nti naye gundi Mikel Arteta naye azzeemuko emabega oba bamuweemuko obudde nti Ruben Amorim oyo lwaki gundi gwatandisiza ogenda okuwulira ng'emboozi ekomya tebiyingira bbali wa kisaawe era abazungu bakizuula nti nno ffe tetwagala bannayuganda tetwagala bitukubuusanya twagala kiri wali mu kisaawe era olugira analysis tugikola ku muzanyi ateebye oba atateebye ku muzanyi adiibudde emikisa oba agikozesa obulungi ku muzanyi afata oba afiirawo awo tutambulira biri ebyogamba nti kaakati waliwo emirimu club gyegenda okukola mu community mwesimbye amakanda ebyo tebitulya abawagizi b'omupiira gwa Uganda eyo tebagendayo kale ku mbeera eyo weesanga nga Mbale Heroes teyize kimala ebbanga lyemaze mu kibinja kya wansi era ebimu ku byabaviirako okukkirira byebimu ku byaviiriddeko okuddayo oluvannyuma lwa season emu kaakati waliwo n'embeera eya Wakiso Giants nabadde njogeddeko ku match eyo olunaku lwajjo Wakiso Giants nga yabadde yagala win benkanenkane points ne timu ya Mbarara City gye babadde bazannya nayo olwo ku head to head kitegeeza nti Wakiso Giants ebeerako waggulu nga buli omu asigazaayo emipiira 3-3 ng'olowooza nti no Wakiso Giants yandisigala naye kaakati Police FC byabakubye omupiira olunaku lwajjo balemeddwamu ne penalty ekyondo kya nnaku ne bafuniramu ne red card Mbarara City neekozesa bulungi nnyo numeric advantage bwe bati ne bajja ne bawangula omupiira gogole emu ku bwereere Wakiso Giants kaakati weeri Mbarara City ebasinze points 6 mulamba ng'esigadde emipiira 3 gyokka kaakati awo olabanga Wakiso Giants nayo eyinza okutumira neddayo mu kibinja kya wansi naye wano wonna nga bannamupiira tulina okwebuuza omanye ate waliwo enjawulo wakati w'omuwagizi wa club n'omuwagizi w'omupiira omuwagizi wa football club oyo ye abeera so extreme nti nno n'ebirungi ebiri abalala mu club zendala tayagala nabimanya era ogenda okuwulira nga ku mupiira gwa jjo omusambi alimu asanyusa ku maaso nga Lamine Yamal oli bw'abanga muwagizi wa Inter Milan agamba ne Lamine Yamal nako katusibyako akanyaga ye bumukakuba ne kavaamu naye omuwagizi w'omupiira ekifaananyi mwolabira omupiira kiba kigazi ng'ate abasambi abo bwe bati abanyumisa bw'oba oyagala okutunulako kati yenjawulo so kaakati ne tiimu ya bannaffe bano aba Wakiso Giants olina okubatunuulira mu kifaananyi ekigazi ng'omuwagizi w'omupiira so singa omuwagizi wa club omuwagizi wa club ye ne Wakiso Giants okuddayo mu kibinja kya wansi tafaayo agamba nze munne kasitandi wa Vipers oba nze kasitandi wa Villa naye waliwo ekintu ekitulya nga bannamupiira alinga namujinga atulya kati bw'otunulira club zino zonsatule wandiziyise zandibadde community clubs naye bw'otunulira engeri gye zibadde zeeyisaamu ezimu amanya gaazo malungi endala amanya si malungi nnyo n'amakanda gye bagasimbye si weewo kati ate nga abawagizi be bannannyini football club eneekola ensimbi kweyita akola ensimbi okweyimirizaawo kati Bright Stars eno bw'ogitunuulira wulira entuuma y'erinnya lyokka ani gwe kikakatako okuwulira nti alina okuwagira Bright Stars tewali ekyokubiri Bright Stars eno amakanda gaayo gali kawempe era bwe baali bakuba omupiira okujja mu kibinja ky'abanywera abaana babajjanga mu kawempe omwo laba bwe bajja ne bajjayo club ne bagiteeka ekavumba nga balinga bagwira era batuuse n'okudda mu kibinja kya wansi nga munnayo abantu b'ekavumba batono ababamanyiiko kaakati Wakiso Giants ye badde egezezzaako balinako emirimu egy'enjawulo gye badde bakoze mu community bafunako n'omukago ne LC5 mukulu Matya Lwanga bwanika ekirungi omukolo gwonna guliko ne bakolawo partnership ne LC5 bakola ne partnership ne tiimu yaffe ey'essaza erya Busiro nga waliwo newankubadde nga emikago egyo tegyakwatibwa bulungi kutuuka ku bibala ebirabibwako n'amaaso naye waakiri baali balaze ebigendererwa lwakuba nti nno babadde balina ebibakuba okuva left right and center omanye omupiira gwa Uganda teri akola magoba tebakola magoba
buli kiseera ate omusambi w'omupiira tayimirizikawo okuyimiriza ne bakuwayo abasambi babiri ne bagamba obwo batulabirire okumala sizoni emu abadde n'edduuka lyo wekanga oliggadde olina okuba nga oli munywevu ate nga omupiira tekugenda kuwa magoba wabula gw'oteekamu n'olwekyo ebyo byonna byonna bw'obizingako n'obiteeka mu Wakiso Giants n'obiteeka mu Bright Stars n'obiteeka mu Mbale Heroes olaba ng'ekizibu si kya club ezo naye ng'ekizibu kya mupiira kutwaliza wamu kirina okunogerwa eddagala abasinze okuteeka ensimbi mu club zino bantu sekinnoomu noono Mbarara City alabika nti ayinza okuwona olwa wini yafunye olunaku lwa jjo ekyebuuzibwa banjawulo ki mu nkola y'emirimu ku bano abadda mu kibinja kya wansi bayinza okusigala n'emikyomo ne giyitingana naye embavu bw'ozigerageranye n'ez'abaana abazzeeyo enjawulo yoweeri ansi eyinza okuba nti enjawulo eyo teriiwo naye nga kiva ku ki kati awo tulina okuddiramu ebibuuzo ebyo eno gundi Mbarara City honalabo mwine empaka n'amala agivaamu esobola okufukamira naye ate nga bintu bitono nnyo ebitunda ekitundu kya Mbarara eri Uganda yonna okusinga Mbarara City FC kubanga Mbarara City FC egenda n'esamba emipiira nejja n'esambira Butema ng'ekyalidde Kitara negenda n'esambira Embale ng'ekyalidde Embale Heroes negenda n'esamba Uganda Cup ne Arua Hill negenda kwegamba n'olabanga eyo club yandibadde eyisibwa nga ambassador ow'ekitundu ky'Embarara naye ogenda okuwulira ng'ate ku kisaawe kwe basambira ekisaawe ekyo obwannannyini bwa municipality eya Mbarara City kati ate club eya Mbarara City epangisa bupangisa ku kisaawe ekyo kale kwegamba ndowooza olaba bwetyo bwe tukwatamu ebintu byaffe bw'ova ku ogwo omuteeko ogw'obwannannyini n'enkola y'emirimu mu communities agamu ku makubo agasobola okulipa club ku community olina okubaako emirimu egy'enjawulo gy'okolerayo eyo mu kitundu mu bitundu eby'enjawulo tekitegeeza kuteekamu nsimbi naye olina okulaga nti abantu b'ekitundu basobola okwidentifyinga nti bali naawe kiringa zino ennaku ezitera okuteekebwawo ennaku ez'okugema abaana club esobola okukozesa na van ya football club yaabwe yennyini van ne bafuna akazindaalo ne bayitamu nga balanga bannange sabiiti ejja ku lunaku lwokusatu ery'okugema abaana kwabwereere ku kitundu kyegundi ne muyitamu abantu ne mubategeeza butegeeza just like that ebimu ku bintu ebyo ebya bulijjo abantu kwe basinziira ogamba nti ono wamma munnaffe oba nti si munnaffe naye kaakati bwe kibanga n'ebyo ebiteetaaga kuteeka mu nsimbi nabyo tebisobola kukolwa kaakati gwe weeyita community club ki bali basinziire ku kyogamba nti gwe omu ku bo kati ebibuuzo ebyo byonna bigenda kuddayo ne clubs zino ezazzeeyo naye ate n'ezimu ku zaasigadde ojja kwesanga ziri mu mivuyo gye gimu kati eno Mbale Heroes honale bunandala mafaabi n'amala agivaamu efukamira bweti eno Wakiso Giants omukulu no Nakojjange yeddira nnyonyi Musa Sebulime naye ab'omupiira bamumanyi nga atagenda n'amala agivaamu efukamira bufukamizi ba private football investors mu Uganda fenga bannamupiira okutwaliza awamu ne government tubateereddewo kasenda baguzi ki ayinza okubagambisa nti togeza n'ova ku mupiira bw'oguvaako ofiirwa bino wammanga biki bye bafiirwa mupiira ogwaffe ogwa wano kumu ku bintu bye nalabyeko omuntu bw'awulira nti tiimu yabadde relegated oba yaddiziddwa mu kibinja kya wansi oyinza okukitunula kungulu amangu ago n'okizingazingako nti tiimu yeyalweseza obunafu naye ekituufu kiri nti omupiira gwaffe gukyalina obunafu bungi kubanga club zino zonna nga bw'oziraba ne bwe mbagambyeko nti nno Bright Stars ebadde ekubira Kavumba Wakiso Giants ebadde ekubira Wakiso clubs ezo ziri mu bupangisa zipangisa bupangisa ebisaawe era wano ojja okutuuka obikule ku mu bitabo weebuuze ttaka lyenkana ki obungi mu Uganda nga liriko ebisaawe naye ng'ettaka eryo lya mupiira lyenkana ki kati awo ogenda okubalabalamu nga tetuliweza ekimu ku bisaawe bye tuyinza okwenyumiririzaamu ekya Vipers wali St Mary Stadium eryo ttaka lya muntu wadde omuntu oyo wa mupiira essaawa yonna ayinza okusalawo n'asalamu 5 ku 100 tumukola ki oba n'agamba nti kaateekemu akeedi oba abapangisa
kubanga ettaka liri prime oli n'alituwa buwi ne tutateekawo mbeera eraga nti omusajja oyo oba omukyalo oyo alabika atwaziseemu bwazisi ekyo kya temporary tunoonye ekiri permanent kati tetukola naffe nga tuwoomerwa kati ekisaawe kye kya Vipers kikyo kigenda kusussa emyaka 10 naye kaweefube ateekawo ebisaawe ebiyinza okugamba nti singa nanyini kisaawe akijjawo tukola tutya tutandikeera tuddemu era okufuutiika emipiira egiwerako ku kisaawe kyekimu kuba kakati wano tumanyi Nakivubo Stadium URA ne Express bebazanyirayo URA ajja mu kibinja ky'ababinywera nga yeweese ku mugongo gwa Lyantonde mu ppiri ebiri naye Express ebaddewo ebyeya n'ebisiibo era ye klabu yokka mu Uganda etaazannyako kibinja kya wansi yo yatandikira mu kibinja ky'ababinywera nekuba bano abalala bonna bakanso KCC yajja mu kibinja ky'ababinywera 1974 Villa yajja mu kibinja ky'ababinywera 1979 eno Vipers yajja juzi 26 yani omulala awo bano Police FC ne Maroons bagenda nga bwe baddayo ne UPDF yennyini oluusi edda mu kibinja kya wansi n'ekyusa bukyusa linnya eyo ye Simba oluusi ibeera ye Wazalendo egenda okulaba Wazalendo eddayo ng'ate yeeripa ku Simba naye ffenna tubamanyi nti bamukwata mmundu bannamagye be bannannyini ttiimu eyo kati ogenda okutunuulira nga naawe wennyini oli akuwa buwi headline n'agamba obwannannyini bwa football clubs obw'omupiira gwa Uganda bukyuse kyenkana ki ku lw'obulabe bwe twali tulabyeko ku bwannannyini bwe tulabye okumala ebbanga kubanga obwannannyini bwe butyo bwe bibeera ebitongole bya gavumenti twalabako ku Uganda Airlines twalabako ku Coffee FC twalabako ku Bank of Uganda twalabako ku State House FC ezo zonna zaali zibaddewoko nga football clubs nga n'ezimu ku bitongole ebyo bikyaliwo Uganda tebeeranga kawo nga terina State House naye lwaki club yavaawo kati ebibuuzo ebyo tetubyebuuza kimala kakati bwe tutuuka kuba individuals abateeka ensimbi mupiira ba Alex Kiseego bw'ojja okulabiramu kakati ba Mulindwa Lawrence bagondi ba Godfrey Kirumira naye Godfrey Kirumira kati omupiira yaguvaamu naye yayavuwala akyali mugaga naye yaguvaamu tekimukakatako gugubeeramu kubanga yali kyereeta yayagala bwagazi era ndowooza ye level yemu yewa mugenzi Patrick Kawoya omusajja ng'omupiira aguzeemu ng'ensimbi nga naawe bw'obala ensimbi zawaka n'omanya zino za kameeza zino zitwala baana ku ssomero zino zitwala mwana kumujjanjaba nga kw'oyawuze ziddukanya football club awo olaba obwannannyini obwo buba bwabulabe kubanga bano Godfrey Kirumira siga nti yayavuwala naye omupiira yaguvaamu era Express yemu kwezo tiimu ezistrugglinga mu byensimbi kyokka tugamba nti akakati kiwanuka engeri gyali atonejjeno kagikwatemu naye oyo naye muntu sekinnoomu tuyinza kukola tutya ne tugaziya ennyingiza ya football club nga teva mu nsawo ya muntu omu era FUFA ekoze kaweefube yenkanaki okusendasenda n'okusikiriza National Council of Sports abalabirira ebyemizannyo ku lwa government bagende basendesende government nga bayita Ministry ya Education and Sports babagaye nti bannaffe mwategedde abantu bano tubateerewo kakasenda baguzi kubanga ebintu byebakola bya bwannakyewa ate nga bawa abavubuka emirimu kubanga okusamba omupiira kati gwafuuka mulimu era okuwa abavubuka emirimu ate Uganda teyeegazanyiza nnyo mu kutondawo emirimu eri abavubuka ate Uganda statistics ziraga nti up to 75% of Ugandans bali below the age of 30 kakati wanditutte ebyemizannyo nga ekimu ku ddagala erinogeddwa okukendeeza ebbula ly'emirimu mu bavubuka kati kitegeeza awo tosobola kusaagira mu muntu akutte mu nsawo ye n'avugirira football club kati eyo n'entaputa eyo terinawo eri kati ku mbeera eyo bwekyo olabira ddala nga clubs zino ziri mu bbanga ne nannyinizo kakati wano Musa Sewulima atagenda ne bw'anaasalawo n'agamba nti tagenda kudda mu mupiira tunaamukola ki nga wetanga agenda ngaddira ssente ze nga zirabirira famire ye kuba naye alina famire alina ebirala ebyokusaasaanyako kati awo kiba kitegeeza nti nno bw'olaba yaggyeeyo obwenyi abakulembera omupiira mu ggwanga aba federation balina okukolawo embeera eraga nti omusajja ono oba omukyalo ono akutte mu nsawo ye n'ateeka tunoonye engeri yonna kasenda baguzi gavumenti enoonyereze ku bintu byasinga okujjamu ensimbi
bamugaye nti amunaffe nti bino byosinga okujjamu ensimbi tukusonyiye omusolo okumala emyaka 10 Toti oba si kyonti tukuwadde n'ettaka wali yika ziri awo 10 kolawo ekisaawe waakiri otambulire kaawo okutandika n'emyaka 15 awo ojja kusasula liizi n'ebyo byonna tebiriiwo St. Mary Stadium basasula ne busuulu mu government basasula n'amasannyalaze basasula n'amazzi kyokka ettaka lya muntu aliwadde eri eggwanga lize kale omanye ebya Uganda tebigwa malojja omalaga byerekereza akati nga maliriza ensonga y'omupiira gwaffe nkakase nkubaganya ebiroozi yabadde ekomye gundi yazzeeyo nti gundi asigadde naye muwulira omupiira guli diipa eyo gye guba gutuuse fenna bannamupiira singa tubiyita buyisi kungulu gundi leero ayise ku lugwanyu naye guddako ayinza obutawona nti ye gundi yazzeeyo ne tukomaawo tuba tulese ekifaananyi ekigazi kitegeeza nti omupiira gwaffe gujja kukoneraawo ebbanga lyonna kaakati ennyinga ey'okubiri tulina okutunuulira mipiira egyazanyiddwa olunaku lwajjo emipiira gyazanyiddwa emipiira 5 mwateebeddwamu goolo mugatte 5 teebereza emipiira 5 ze klabuzi 10 zazanya olunaku lwe lumu zonna ne zeegattamu ne ziteba goolo 5 zokka era ekyo nakyo ng'olowooza nti ino kya klabu emu oba nti kya kooki omu ate omupiira gwa Uganda guludde statistics nga zifuluma nze nzifuna ku email ogendo zitunuulira nga 00 10 11 ya result esinga obungi emyaka 10 egiyise kati ate omupiira gwavaayo ddeeri mu kugamba nti bamaama baffe bazaala bafimbo mukasa bazaala basizo dokolia bazaala bagundi ba adoro footballer bazaala ba Umaru Senoga bazaala ba Majidu Musisa bakuba goolo okufa obufi kati omupiira gwavaayo talent bobo giyine sazala yini ebeera added advantage omupiira gwadda ku organization oyina kochupayinga zone kinga mulumba muno mu pass kika kinga aliruddawa opponent omulabi ali ku side ki pass ogiyisaawa ebibuzo bwe bityo ani asinze okwepositioninga obulungi mimwa ja goolo yateeba yensonga lwaki tulaba n'abatali ba namba 9 ng'asobola okubeera top scorer mu liigi ndowooza mulaba ne Mosala sina namba 9 mu timu ya Liverpool n'olwekyo eyo omupiira gye gwalaga awo tulina okuddamu ne tusumulula CAF zino gundi zino license bawa coaches curriculum eddemu esumululwe esibwe bupya abatendesi tebalina capacity esobola kuyigiriza bazanyi ngeri gye bateebamu goolo oba abazanyi b'emputtu bwe babeeranga bamputtu nga twebuuza baategekebwa bulungi nnyo mu academies nga twebuuza zo academies mmeka ezitegesa abaana ne bafuluma nga tubalaba be bayise mu football clubs abamu babeera bakyemeza ogenda okugwa ku mwana nga myaka 19 nga tachi ye yanyoka dda nga talina na bya academy yenga akuba ukubiddiba lye genda okulira ngo omupiira gukubye ne gunoga n'olwekyo ebyo byonna byagala kusumulula bw'obanga walabye emipiira gyajjo gyonna buli mupiira gwawedde 1-0 Express yakubye Kitala 1-0 URA yakubye Lugazi 1-0 UPDF yakubye Bright Stars 1-0 Maroons yakubye Police 1-0 Mbarara City yakubye Wakiso Giants 1-0 agwo omuteeko gumu omuteeko gw'okubiri mu ekyo kyennyini Wakiso Giants ne Bright Stars babadde bakyalwana obutadda mu kibinja kya wansi baba kufuna win kyokka oyinza otya okusuubira nti oyagala kufuna win nga n'okuteebayo toteebyeyo kati ebyo byonna ebibuuzo bijja kuyingira mu nteekateeka y'abazanyi ne mu bazanyi individually gyo nayogedde ku bazanyi kye balina okwongeramu nga basekinnoomu era omu ku ex internationals George Serunjogi yampereza voice note ku WhatsApp nga mpanvu bweti nempuliriza ye effort gye yateekanga mu George Serunjogi oyo omupiira yagukuba n'agunoza yegatta ku KCC 1981 era n'awangula n'ekikopo kya ligi ne KCC mu mwaka ogwo gwennyini n'awangula ne Uganda Cup 1982 n'addamu Uganda Cup 1985 ng'ali ne Express FC era awo yannyumizaako wewaava ne Frank Vidianyawu yali boxer naye ng'alina jimu ewankuluku kwawo kaakati George Mukasa ye yali atendeka Express naye Express egenda okuyita yeeno mu gundi eno yonna mu preliminaries eza Uganda Cup nga George Mukasa waali yatuuka ekiseera dalizayininga nga Express etuuse mu knockout stages
kati ne batuuka ekiseera nga tebalina kochi ate nga tebalina kwegamba agenda okubawa guidance era nga basenior be bakulemberamu bannaabo abasambi ba junior ne badukadukamu awo okutuusa omukungu ombu yagamba nti abane waliwo bokisa wali ayinawo gym tugende tumugamba agire abaana bano abasituzemu ku byuma era gundi Anyawu yatula ne ku bench expressing ewangula Uganda Cup eyo bwati bwayingira omupiira 1985 yali boxer video Anyawu naye bwati byakuba omupiira kubirako ne mu Cranes emyaka 286 87 ne 88 yawangula ne Bika Cup mu kikachi ekyolugave 1988 naye mwami ono yamenyedde engeri gye baabonabonangamu nga kocha amazo bakwata mu bone batandika ebyabo biri private kubanga n'okuvuganya kuli waggulu kwogeza n'otuulamu mbu omutindo si mulungi akasajja akabadde ku bench emyezi ng'esatu kayinza okufuumuuka omupiira nga tosobola nakudda naye abazanyi temwefaako kati zino match zabadde zisalawo abadda mu kibinja kya wansi n'abataddayo naye gwe n'ovaamu nga toteebine ne golo n'emu kakati ffe otunyumize bunyumiza mbu twade tetwagala kuddayo nga toteebiyoyadde ne golo n'emu omusambi ayagala endagaano empya omusambi agamba nti nno nze siddayo n'abo mu kibinja kya wansi nja kufuna ttiimu ennene ogenda kutwala bigambo ng'ebya lumansi kubanze lumansi bwe mbansaba omulimu nga guno bansaba gondi obutambi tuwemu obutambi ng'oyogera mutuwulire byebyafe byako kakati naawe omusambi w'omupiira nga guli practical onyonyole bunyonyozi bantu nze gwe mulaba nno nga nakutte mu nnamba musanvu eyo nga wano omupiira ogusalawo akapiira kevedde atodde mu kutugamba nti bali babadde tebampa baani muri abasambi 11 genda omupiira ogukime ku center ogulodinge nga mu yadi 50 abantu bagambe nti omwana yakubye empaje mirundi nga musanvu naye nga golo tezinywa ero yanatwala report eyo report bwete yijagenda ku desk ya CEO wa KCC mukyalanisha muhozi oba yejogenda wa mukulu mulindwa Lawrence mu Vipers nti wai akalinzi tebate ebine akalinza ku kabadde kabata ntikekani naye gwe notavaamu nga abantu obatta ne weyagaliza endagaano empya kakati nno ne timu yeggwanga eya CHAN enetera okuyitibwa banasinzira ku kyokuyita ebyo ebibuuzo birina ogenda eri buli musambi bw'otabyebuuza kufuna answers gwe mu mupiira tolimu nga mukozi wabula olinga ali mu outing kale outing kyeyo ekutuyanya n'okutuyanya nga mulimu n'endobo nongamba mboli outunga ene bakununisisi omupiira okugenda maaso ewankulukuku KCC etebye equalizer era omulenzi y'omu Anyama yatebye golo ey'okubiri guli 2-2 golo ya Charles Lwanga ne ya Mpande ze golo 2 eza Villa eza KCC zombi zitebiddwa omulenzi y'omu Anyama yembeera eyo omupiira guno gunaatera okuggwa kakati bwe tuvaako wano omanyi wane waffe ebyaffe tebiggwa malujja tugende mu gwabali gwe baanyiriza edda Inter Milan yakubye Barcelona golo 4-3 Inter Milan gira eddala ekifaananyi era ndowooza ne Arsenal ne PSG kyebalina okutunuulira nga bagenda okusamba olwale ku ssaawa 4 ekitundu ekisooka oba kale oluzanyo olwasooka ensobi ze wakoleramu bw'oba toziyigiddeemu mu luzanyo lw'okuddiŋŋana awo ekiddako kya Barcelona kuvaamu watulaga nti mu kampunu tosobola kuzibira watulaga nti ne game plan yo teremesa opponent butakuteeba ng'omupiira gwakatandika opponent yakwokya 2 ne kuguno omulundi yakwokyeza 2 bwe nolowooza ajja kubira reactionary nobeera n'obukodyo very transparent obukodyo obutangaala buti nti nno mugenda bugenzi mu maaso ne opponent ng'ajja tewaliwo kamuziyiza nako nga gyayitaayita mu buyisiyisi nga jeno ng'amaliriza omupiira nga gugwa 4-3 nga watuuse n'ekiseera nga n'ogukulembera omupiira golo 3-2 gwe basoose okuba golo 2 ku bwereere n'okulembera omupiira golo 3-2 nokkiriza mu dakiika y'ekyenda-3 ne bakuba equalizer nokkiriza mu y'ekyenda-9 ne bakuba winning goal kakati nga naawe onoonya bakusaasira nga ndaba kochi ng'agamba nti babamye penalty omupiira wadde oyagala gugwe mmeka 4 gwe lwaki toyimiriza ku ssajja n'omuga ogundi ojja nnyo kenkukulembedde kakati kakkano omupiira gugenda kugwa tosobola na holdinga lead ya dakiika 3 kyokka ng'oyagala final kakati ku nsonga mukulu Sentongo bandabira aba Vipers ensonga yongerayo wano naye obudde tutuganya gibikulamu bulungi tandijibumbiridde n'ensonga mu nkola yaffe y'abakamanya eya bulijjo naye ndowooza tunakisiyiza amagezi olunaku lw'enkya naye Arsenal ekyalira PSG olwaleesa 4 era kumpi byetwogedde ku
ku mupiira gwa Inter Milan ne Barcelona era bye bimu kumpi. Oyina kye wayize mu nsobi ze wakola mu luzanyo olusooka. Bw'oba toyina kye wayize kitegeeza woyitira oba gwe Arsenal oba gwe PSG. PSG yakuba eddakiika 20 agasooka nga mubalagavu era ne bajja ne ball possession balina ebitundu 7 ku buli 10. Ekyo si kya bulijjo ku ttiimu eri ku bugenyi. Era mwe baafunira ne goolo. Goolo eno yali nkulu nnyo kubanga yasooka nezikiza abawagizi. Kubanga abawagizi baasene engeri gye baagalamu Champions League season eno. Bw'ogira n'obandaala n'oyingira eddakiika 2-3 nga tonnaba kuteebayo basobola okukuba olube ne bakulemesa n'okulemesa. Ate PSG ekubisa abavubuka abasinga bato nga bangu n'okufuna entengero. Naye eyo goolo yajja mu ddakiika ey'okuna yasooka neesalako abawagizi ne badda wali buli omu kaakati n'atandika kuteesa mu kifo ky'okuba olw'ogoolo. Kati ndowooza Arsenal eyina kukola kyekimu bw'oba wakuyigira mu luzanyo olusooka. Arsenal eyina okufuna goolo ey'amangu kubanga ekisaawe kino Parc des Princes Arsenal ekijjukira bulungi mwe baasambira final eya Champions League gye baakasembayo okusamba yali 2-6. Barcelona naye bakubirayo mu match eyali enzibu ennyo nti baafuniramu ne red card gondi goalkeeper Jens Lehmann ne bawalirizibwa okuyingiza Kimbuyege Manuel Almunia ng'ate bagyemu mu ku basita abalina okunoonya equalizer Robert Pires. Era goolo ya Samuel Eto'o endala yali ya gondi ya Julian Ausberet yali akuba namba 2 musajja nzali Brazil. Ne bajja ne bakutula Arsenal 2-1. Ekisaawe ekyo Arsenal kigenda mu ne byafaayo ebyo. Naye ku lwogoolo lukibeeramu nga ne PSG enoonya ekikopo kyayo ekisooka mu byafaayo ekya Champions League. Oyina okusooka n'oziba omumwa gw'abawagizi. Bodawo n'odoodera kabe kasinge ne opponent n'asooka n'akuteeba oba obanja 2 ate oba otaanula n'olwogoolo. Kaakati awo game plan ya Arsenal tulinza okugiraba. Ennonda y'abazanyi ekyo kimu. Game plan ekyo kyakubiri. Implementation ya game plan ekyo kyakusatu. Kubanga oyinza okukola obukodyo nga bwonna butuufu n'abazanyi b'olondeddemu nga batuufu abazanyi ne batateeka mu nkola. Nolwekyo ezo page 3 zirina okuvaayo obulungi ennyo mu match eno. Naye olina okunogera eddagala abawagizi osooka obazikize by kuteeba goolo y'amangu. Kaakati bwe tutunuulira Arsenal eyinza obutakyuka nnyo. Okudda kwa Thomas Partey kujja kuyuuzayuuzaamu awo katono. Luli twalaba Mikel Merino, Declan Rice, Martin Odegaard, Gabriel Martinelli ne Leandro Trossard bonna baatandika. Kati kisoboka Partey bw'abanga yakomyewo kitegeeza Declan Rice agenda kuddayo ku mulimu gwe ne Martin Odegaard addeyo ku gugwe. Mikel Merino ndowooza addeyo mu maaso wali ne Bukayo Saka naye mu maaso wali side ya ddyo. Kati ku Gabriel Martinelli ne Leandro Trossard simanyi agenda kutandika. Naye bw'oba tunuulira bombi ate Leandro Trossard ali better as an impact player ng'ava ku bench okusinga Martinelli. Mu ndaba yange kitegeeza Martinelli atandika Trossard n'ajja ng'ava ku bench. Kuba twalaba luli mu kukyaza PSG nga Arsenal terina impact player ku gundi ku bench. Impact player yoyo abaddewo ng'alaba match egenda mu maaso netuuka n'esanyalala nga eyagala match eyo kugisitula kugizayo ku level ya waggulu. Ngenda okulaba nga kuliko Nwaneri, kuliko ndowooza bayingiza oba Ben White. Kyokka tiimu enoonya equalizer nejjamu ne captain omuzanyi ogwogamba nti yasinga okubeera ow'omugaso n'aggibwamu nga tiimu enoonya equalizer. So nga omuzanyi waasinga ye yandibadde yeetaagisa mu ebyo ebiseera. Kati ebyo byonna birina okwezingako biyingire mu maachi ya leero. Ku Martinelli ne Trossard ani asookamu era lwaki? Ndowooza Mikel Merino agenda kuddayo mu kantu ke wali mu maaso. Ekirala Arsenal kirina okutunuulira ennyo abawagizi ba Arsenal maachi eno bagirabye ng'ennyangu ennyo olw'okuba nti nno mu byafaayo bya PSG babadde bagituntuza ebbanga nga bagikubakuba era ne mu Champions League wa season eno eri mu bibinja
era Arsenal yakuba abasajja bano 2-0. Arsenal okusinga yatya nnyo timu ya Real Madrid. Olw'ebyafaayo Real Madrid byeyina mu kikopo kino n'abazannyi beyina ab'amanya, era Arsenal yasamba omupiira gwa kinaku. Naye wazeewoko embeera ezalawa PSG. Kino ndowooza mentality oba oliawo yandisigadde mu bawagizi mwokka neetayingira mu bazannyi. Abazannyi nze ndowooza bagende basamba omupiira gwabwe ogw'ekinaku ng'ogwo bazanya ku Real Madrid. Bwe banafuna kubanga abawagizi ba Arsenal abasinga nze mbadde njogerako nabo, sinnawulirayo agamba nti Arsenal tetuuka ku final. Buli muwagizi yeewulira final. Naye simanyi oba abawagizi abasambi nabo bwe batwe balowooza, kubanga ekyokweyagaliza final kimu, naye olina okutunuulira woogenda okuyita. Gwe bw'otunula obutunuzi nti eri finaali gye tulinzi, n'otatunuulira w'olinnya oyinza okusangawo amaggwa. N'olwekyo olina okukola game plan n'okugiteeka mu nkola nga osamba omupiira gwo ogw'ekinaku ogwajja mu Real Madrid. Omunajjamu complacency eyo muyinza okukisasulira. Okudda kwa Thomas Partey mawulire malungi, era ndowooza Declan Rice agenda kuddayo ku mulimu gwe. Ajja kuyambako nnyo mu kuvuga omupiira from deeper positions eza midfield, kubanga omusambi oyo Arsenal temuyina ali direct watyo. Enziruka ezo ziri energetic nga atagenda mu maaso ate na speed naki ebyo abikola bulungi. Luli abadde tasobola bikola naddala ku match yasooka kubanga yayina emirimu ogugwe nga yayina n'ogwa Partey. Naye okudda kwa Partey n'okubalansinga midfield ndowooza kujja kumuyamba both with and without the ball. Babeere nga basagula ne Odegaard mu mupiira gugudde ng'eno Thomas Partey ataayiza. Naye waliwo ekintu ky'ebbali kino, Ulen Timber ne Bukayo Saka balina okwekolamu omulimu ku Kvaratskhelia ne Nuno Mendes. Bano bawingi baaka bana ba PSG bayinza okutambulamu olw'okuba bali waka. Jjukira mu Emirates tebatambula, naye kaakati engeri gye bali awaka ndowooza Bukayo Saka alina okukola emirimu mingi nnyo ate emirungi, addemu okuyamba ku Ulen Timber. Tojja mulekera Kvaratskhelia ne Nuno Mendes. Kyekimu ne Martinelli alina okuyambako ku Lewis Kelly. Tojja kumulekera Desire Doué ne Achraf Hakimi ng'agenda. Akati awo ensonga ezo zonna tulinza okuziraba engeri gye bagenda okuzikwatamu. Omupiira ogwo gwa leero ssaawa 4 ez'ekiro.